Lord Mayor wa Kampala Salongeri Lukwaga atuzizza olukungaana lw'abannamawulire okutangaza ku byayogeddwa nti abakulira ekitongole kya KCCA tebagenda kumukkiriza kudda mu ofiisi ng'emisango gye teginnaggwa. Tugamba ekisookerwako tugamba executive director ne banne ababadde mu parliament. Ekigambo ekyo bakimenyewo kyoga nti waliwo court order engamba nti sirina kuyingira mu ofiisi. Lukwaga ategeeza nti agenda kuddamu kukkiriza kumusangulizaako Tommy kubanga talina musango gwonna mu kooti gumugaana kudda mu ofiisi ye era ng'amaze n'okuwandiikira akulira emirimu mu kibuga Kampala Jennifer Musisi Makula. Ekisookera ddala mu bbaluwa gye mpandiise nga mpandiikira executive director mugambye ebintu by'okuddamu okuddiisa n'okubuzaabuza bannayuganda nti waliwo court order ebyo bikome agirina agikube ku mmeeza mulage nti ddala yabiri mu lumuza ndakwezo za gwabo agireete court order yakavuma. Ayongedde n'ategeeza nti ebisumuluzo bya ofiisi ye abirina era ng'enteekateeka zonna ezimuzza mu ofiisi zaamala okukolebwa nga olunaku lwokka lwe lusigadde olwokuna okudda mu ofiisi y'embutongole. Olunaku olwokuna ennaku z'omwezi 14 ku ssaawa 5 zennyini ez'okumakya ngenda kuyingira ofiisi ya Lord Mayor kiggulewo ebyokuddaawo okundingisa mbikooye. Lukwaga ategeeza nti n'omusaala gwe wamu n'ebyo byonna by'alina okufuna abyetaaga nga singa bwegaana okubimuwa ajja kukozesa amateeka okulaba ng'abifuna kuba yabikolerera. Tuwandiise nga tulagira executive director sasula omusaala gwange n'ensako yonna. Njagala okukolektinga bannamawulire abadde bakinteekako njagala mu kifuno okuva wano olwaleero munsi nkyogedde nkya neggulu omusaala gwange si gwa kiso omusaala gwange gwa $16,000,000 nze yenkambe nti nzaaliwo tewaliwo kigamba nti waliwo omulala nzaaliwo ofiisi ya Lord Mayor tebeeranga njereere yensonga twabeerangawo by election. Lukwaga ayongedde n'ategeeza nti agenda kutandikira we yakoma naddala kubikwata ku ngeri y'ensimbi mu kitongole kya KCCA ezikozeseddwamu mu kibuga. Ongamba otya nti sijja kuyingira ofiisi ebisumuluzo byennyina ongamba otya sijja kuyingira ofiisi nga ndi nkambe nti yakwasibwa bannakampala so ngendayo naye mmanyi bingi nnyo bye batya mulimu era bagamba ebintu bya accountability bireke sijja kubireka. Muno olaba omusimbi n'omusimbi ogwa busaafi mu budget obuwumbi 20 ye balance bwe beetaaga n'abagambye zino kumpi budget ya districts 2. Omwogezi wa Kampala Capital City Authority Peter Kaujo ategeeza nti bo balinze ebbaluwa okuva ewa Lord Mayor okulaba kye banaamukolera. Wekitiibwa Elias Lukwaga yawandikidde executive director so bwe tunaaba tufunye ebbaluwa eyo ne tugisoma ne tulaba buli kimu ekigirimu tujja kuddamu okuwandiike tumuwe guidance oba ebbaluwa ye efune okuddibwamu. Joseph Ssettimba ne Brenda Namale be bakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV.